Okunoonyereza ku nsaasaana y'akawuka akaleeta mukenenya okwakolebwa ekitongole ki Uganda AIDS Commission omwaka oguwedde kwalaga ng'ekibuga Fort Portal bwe kyali mu kifo ekisooka mu kusaasaaniramu akawuka kano era nga kyali ku bitundu 17 n'obutundutundu 8. Abakulembeze mu kibuga kino batandika kaweefube okusomesa abantu okwerinda ekirwadde kino obutabakwata ko n'abo abakirina okwekuumira ku ddagala. Wabula nga wayiseewo ebbanga lya mwaka gumu abeebyobulamu mu kunoonyereza kwe bazze bakola bakizudde nti akawuka kano kakyeyongera okwegiriisa naddala mu bavubuka ng'ebbanga ery'emyezi 6 abantu abapya 529 be bakwatiddwa akawuka kano era nga abavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku 29 be basinze okuwerebwa. Emyezi 6 abantu abo twakebeere tukasobola kuba nitunga abantu 529 baina obulwaire buno bashaka baina obulwaire buno obwa silimu. Dr. Solomon Asiimwe akulira ebyobulamu mu kibuga Fort Portal agambye nti abantu okwesuulirayo gwa naggamba mu nkozesa y'obupiira bukalimpitawa ko n'okuba n'abaagalwa abangi kyekiviiriddeko akawuka kano okwongera okusaasaana mpozzi n'abawala abeetaba mu nsonga z'okwegatta olw'ebyenfuna. Musanga omukazi ayina abasajja 5. Tujja kutandikira nkabana abantu bayita abanekolera gyange abo tumanyire nti baza kubasasula none bagenda mu bikorwa ebyo baitu kandi osanga nakugambira nti nyo bampa sente nyingi nakalinda bwomezi tinkateeka okusigikira oli nkwasaswire noisanga na abantu abandi kusinga muno abaana abato abaisiki noisanga nti habo ibura lya sente runde byetago noisanga nti ayisangira ina abantu obundi abantu abakuru muno ono era tubulidde emyaka egisinze okufuna obulwadde buno. Ombakazi abarwaire abayingi muno babaire hagati y'emyaka 20 kuika 24. Then okujja ombasajja abantu abakusinga obwingi bakaba mu myaka ya hagati ya 25 na 29. Kikumanyisa nti obulwaire buno bukyaliho kandi buli omu myaka abantu ab'emyaka ekyali hansi. Mu kwagala okumanya lwaki abavubuka be basinze okufuna akawuka kano tuliko betwogedde nabo era batubuulidde ku kusoomozebwa kwe basanga okubaviirako okwetaba mu bikolwa by'okwegatta. Nojja kuba oswirwa omusigazi takufaaho omusigazi naza genda sente naba naziweereza mu beisiki hati nanye nimba ninyenda omugurusi owainaho kati oyo akasente konna kaafuna aba akakuteekamu kati nawe oba onoonya w'okubeerawo kati nawe kugenda naguli omwana omuto nga emyaka gyo nawe okola ki ogenda n'omuzeeyi ovaawo era n'omumala n'oddayo ku myaka gyo kati akawuka okajja ku muzeeyi okeetereeza okaleeta ku 24 years. Bo abakyala abakulu bagamba nti abavubuka bagadde nnyo ebintu ebirungi bye batakoleredde ekibaviiriddeko okuganza abakazi abakulu ne bafundikira nga basiigiddwa akawuka okukwogatta n'abazadde abasuulirira abaana baabwe. Habwokubitwe ntwekoora tulina sente zaitu hati nkukwana omwana w'obwojo bwakwijo wange nasanga musiikire enkoko musemberiza kukulyake kaboberire hali kateekaniziibwe hati wagenda mu omwisiki natandika kumusaba namutandika kumusaba akagita hati nyo bwakwijo wange byona nabisanga biri aho niri mutumbea naali nanyo nabyama nayegoza takuwa nahura we nateeka ino. Osanga omukazi alina abaana 5 naye ng'obuvunanyizibwa bonna buli ku mukyala oyo. Omukyala ne yeebuuza nkole ntya to survive with my children babalese mu mpangisa tebalina kyakulya ekivaawo omukazi ajoininga sex work alabirira abaana be abawe ekyokulya n'ekyokunywa. Eri akawuka kano abasajja tebaagala kutestinga. Ku nkomerero y'omwezi oguwedde mu lukiiko lw'abakulembeze b'ekibuga Fort Portal nga lwategekebwa ab'ekitongole ki Equal Opportunity Commission ku ngeri y'okukendeezaamu okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya baategeeza nga bwe kyetaagisa gavumenti okussaawo amateeka ku bakyala abalenga akaboozi k'ekikulu abaakazibwako erya neekolera gyange okusobola okukendeeza ku misinde gy'akawuka. Abantu tebannafuna support police etteeka eribayamba okugira abantu bano oba n'okiki ekiba kikolebwa ku bo. Nnyo okusaba kwange nka gavumenti neesemerera kutaahamu okwija kurora na muno muno bikihali kuleetereza abaana baitu okwetunda ha streets na muno muno nk'ibara ly'emirimo obukira abakiri nti ibara ly'emirimo balenge batuteereho kiki abaana ebiki basemeye okukora. Wabula mu kwogerako ne Maureen Kyobutungi akulira ekitongole ki Kabarole Women Health Support Initiative ekikola ku nsonga z'abakyala banneekolera gyange ategeezezza nti abakyala bano si be basaasaanya akawuka kano kubanga baasomesebwa ku ngeri y'okwerindamu
okusiiga n'okusiigibwa akawuka wabula obuzibu butadde ku butabanguko mu maka ekireetera abasajja okuddukira ku bakyala abalenga akaboozi. Wabula atuuse n'okwoza ku mmunye olw'okusoomozebwa kwasanga ng'avumibwako n'okusekererwa ng'abuulira abantu ku ngeri y'okwekuumamu akawuka ka mukenenya. Mpereza bisiti space, muha abakazi space, wadde asomere wadde atasomere. Give them space babaze biye ensonga zaabwe mu language yone yakwetegereza. Ne banjuma ne banyeta malala ni facing ebizibu bingi. Sometimes nja kwemera kubaza ne banga. Ebyo nga biri bityo abatwala ebyobulamu mu kitundu kino basanyufu olw'okwongera okukendeeza okusiigibwa kw'akawuka kano mu baana abazaalibwa nga wetwogerera bino bali ku bitundu ebitakyawera na kimu kya 10. Basabye abakulembeze b'ennono bannaddiini n'abantu ba bulijjo okwongera okubunyisa enjiri y'okwekuuma akawuka ka mukenenya ko n'abantu abatasobola kubeerera awo okukozesanga akapiira. David Bukenya, NTV, Akawungeezi.